Ye Honorable Mawe wakyavuma wakyagala okunafuya president. Lwaki odya n'olowoozesa abantu nti omuntu okusinkana president kwegamba oli mukula mubi nnyo oyakiteekawo nti omuntu wamusinkana akyayibwa lwaki okirangirira nnyo alina okubaawo kive n'ekirala njagala okubuuza nja kibuuza muganda wange Honorable Munyagwa. Honorable Munyagwa abedde ku social media ebbanga ddene ng'agamba nti essimu yaleetera Kano Kizza Besigye emitawaana gyonna ndowooza ne wali okiwuliddeko baagibbira ku Nuupu. Kale tukkiriza baagibbira ku Nuupu. Honorable Munyagwa naawe nja kukubuuza oli mukakasa nti ebyakwasa Kano Kizza Besigye mu ssimu byalimu. Be baayogerako aboonoonye ebyobufuzi b'e Uganda bakyakayiga baadde babyogerako bakagezi mu nnyo b'ebyobufuzi wano abagundiivu ndowooza kati bali mu nkiiko bali mu bitereezi. Nga sibalaba mu galuka LC5 LC1 nga sina we mbalaba bapulaningira mu kyama nga balina bayingira wabateeketeeke basooka kubagisa kawolotaali aba baakaagala dda baati baddaja tebakasimbawo okumanyi omwana mayo anasonye omuyita omwana kuba muto wange omanyi omwana oyo Kyagulanyi yawozza abantu ensobi buli kye baavumiriranga eri simanya bwe bajja omwana najja ffenna ne tuyimuka nagenda owa buli muntu akola ekibiina kye ekibaayo abasiiki abantu balina obuyinza basookola buli kye balaba wano tuliwo lwa kisa kya Katonda Honorable Mwanga tumuteeka mu ssaala n'abalala wano gwe bakakwata waliyo Salongo Lukwago waliyo Mufumbiro waliyo Bedi Mutwe bangi bamachete akwanti abo bo tumanyi ne we bali Kizza Besigye bangi kakati fababeera ku musalo tubeera mu dduwa gonze emitima gy'abakama baffa bannaga balina obuyinza. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwe kozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Kale kusema official najo sinzira okubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifaanaganako bweziti ngero kukutegeeza kuba nafa ba Lugave syrups tulina Lugave Alusa syrup ya ulcers oli mulwadde wa ulcers zikutawaanya tulina Lugave Cough and Flu Syrup ekifuba ne ssenyiga bikutawaanya eno etandikira ku myaka 3 eno etandikira ku myaka 5 ng'olwo nno osobola okubanga togenda maaso kubeera nga ate wejjanja twagala okutegeeza gwe ali ebweru w'eggwanga osobola okubeera nga ate ogitumya ne bagikuleetera mu drug shops ne mu supermarkets mwonna mweri banafa ba National Drug Authority bamala dde okubeera nga ate bagikakasa okuba nga eri ku mutindo nafa UNBS bamala dde okuba nga bagikakasa eri ku mutindo kakati genda bugenzi mu retail shops wammwe abali ebweru w'eggwanga oba bw'olaba omuntu ajja e Kampala mugamba agikuleetere. Airtel Uganda bakutegeeza nti nno ng'oli wamu nabo osobola okuba nga tukozesa Airtel Money okusasula bills ez'enjawulo mazzi masannyalaze school fees kati twagasseeko URA sasula omusolo ng'okozesa Airtel Money ebintu bikwanguyire ate osobola okuba nga totambuza ddala obulamu mu nteekateeka efaanaganako bw'etyo. Nkwaniriza olunaku olwaleero tuli ne Haji Kaziwe Couple. It's been a while of course tumunoonyaako ne tulaba ebintu engeri gye bitambulamu. Haji ogamba otya? Alhamdulillah. Ndi bulungi. Oli bulungi? Wandi mulamu. Ekituufu ekyo. Ebirala nga bw'obinoonya? Ebirala byonna obuwanguzi bwonna mu bulamu bw'omuntu obufuna oli mulamu. Mulamu olina ssooka kubeera mulamu. N'osooka owangula ebirala. Kati kireze obulamu buno butaatire nnyo. Saba bo bubeerewo. Ate bweyogedde kino inejjukira mbadde ndabaka video omwana wa telefayina yakakoze nga balaga emmotoka y'omugenzi mukyala AK47 nga brother we alaga nga alaga ne ababuulira n'ettaka simaali yaleese yiika nkaaga kati ebyo aba yabirese ate balina muteeka wafunda nnyo bwe wati kozi musiraamu
abadde waba muyitaani kaleko bate mwe musukka ate mwe babaziika wanene anti gwe ku katono ate bamala ne bafunziza dderera akatono kemutya wano baweetaaya mwegeye ne bagikuteekamu tonnatuuka mwana ndani tolinawe weekyusiza bagamba bisima bano bakina bafunzi ate bakuteekawo tebagala ng'osagaasagana era ewanyenyanyenye bateekayo funfugu olina okubeera nga oli wamu kuba baba baagalira ddala ku kisenge kwotadde ennyindo naye abantu abagenda mu maaso ebintu mu bulamu babimanyi waki abantu mu bulamu ebyo abantu babimanyi naye beerabize sayimu abantu abasinga mu nsi batono bookakasa nti ajja kufa tekimujjira mu bwongo takiraba omuntu asobola okumala okubeerawo n'amala omwaka nga talowoozanga ku kufa okufa bakulowoozaako mu baziiko nga bamubikidde era tuba tukuziika buli omu aba mwennyamivu wali ate mmwe kati mmwe eddiini yammwe sayidi eyo mwe mumanyi mbunno okwekulisa mb'okufa okweyozayoza mb'osooka n'olya embizi omanyi nedda kulira mu kufa nze nziise bannaffe ab'enzikiriza endala era banna empisa wano banne okuwanjaga kwange enva ezo si mbi eri omuntu azirya naye okuzireetera ddala ku kidaala kwennyini ne zikola enkoomi sayidi ensayidi tulinga bayita mu kiyitirirwa oweeno ate sibe lwaki zinyooka nnyo omukka oweeno n'oweeno kati lino lyekkubo eno bookya n'eno bookya ate no bakuyita kati n'oyita mu nkoomi baddira ddala ekkubo eriyingira mu tenti ewali omukolo ewali mmisa ne bagira ate enkoomi kati n'oyita mu kiyitirirwa boodi bannaffe abookyenva wonna wozitadde bazisangayo anti bayinza oziyitako muteeke ekizindalo kukubo nti abaagala enva emmanga tugende wano kukazindalo ab'ennyama mmanga abahabu bakakwata omanyi Uganda erinamu constitution ezitali mpandiike kati abahabu omusabisa kasaamala nga bakkirira emagombe bassebo ne bannyabo nga bwe tubategeeza nti ffe bamakunankani omusaala teweesobola mama abaana kuba eriiso ti byonna tebifa waliwo omusajja eyanyumiza mb'omukazi yamugamba nti amaanyi g'olina olinga mpologoma mbw ate mukuva ku mulimu olwe gonna amuleeta eddagala ly'amaanyi g'ekisajja munambuza muyadi bulijjo tanyooma tempologoma bagyongedde amaanyi omukyala kansala omanyi kansala bawalogeza okukebera omusayi kuno okwaba kansala guno wa siriimu bakuno okwa capucapu waliwo kuno okulambika n'ogenda mu ddwaliro mba wakwekebeza ng'endaawo mu mangu okwedda nti wasembayo kusisinkana edda omulundi ogwange ogwasooka nekabiza kaseese basooka baleeta ekitabo ne bawandiika amannyago ebikukwatako ne gy'ova nakubuuza lwaki weekebeza ensonga nonyonnyola kati bw'osiŋŋaanwa ng'oli mulwadde bwewasembayo okwagala omanyi gy'ali kyokka no yakuggyeko dda omusaayi ayogera ebyo mugamba banna mu process eyo nga omukuya kubaasoose yafunyiriza butisise ogenda okulaba ebiyengeyenge bimuyisimu abamu beerabira amasimba yitabaise ssebo essimu goddemu ensasage emukubye anti obwo obulwadde omuntu agaa nti tatya tamanyi muntu kintu kyafuna ku lunaku lwasoose mugamba kintu ekyo tomanyi wekiwulikika kumanya ate omuntu bw'amanya obulwadde atandikirawo okulwala wali osuzeeko nga toli mu katimba kansiri nga weerabidde emisana oli mulwadde wa musujja nti wali yakulumye neegi nokeera ku makya nolabanga ng'olya ng'omubiri ogukusiiwa kumbe tewali yakulumye n'emu obwongo butandise okulwaza omubiri byolowooza naye njankubye abantu kintu kufa bakirowoozaako bamubikidde oba ng'aziika tekimubeera awo ku mutwe ng'akirowoozaako munaku 3 aba takyamanyi nti abantu bafa era naye yennyini ng'amanyi tasobola kufa
naye abenva bo baba tetulagira kuba omukolo tutereezeemu omukolo guba gwa kikirisitu neno nzenva nazira ni Honorable Segirinya zaaliyo muganda wange akunyumiza naziika mukwano naye gundi yali omutesitesi omukulu Honorable Mpuuga kubanga byonna byasobola naleeta n'omusabisa ono mwami Kafeero Junior ayimba enyiba z'okufa yamuleeta n'ayimba yasobola abeesabeesa abantu kati kiza yagamba nduba n'abemba yazino zabenva baali bayiya ndo zabagamba lwaki wali teyaleeta seeka era yaleeta bali kiteeza kaliyo w'amataali agabeesabeesa kiza na bano yabagamba nti tewali buzibu ne bawa amatu gakwanuko kyeviira negwe ekkubo lino ligenda eviira enva waziguzaani ndaba buli maka gayina buca nalugitambulako naye kyo nnyo twakomera okubala nga ziri buca nga 50 nebbo baguzaani kuba buli muntu buli lujja lwa muntu lulimu omudaala ndowooza abaye bagiyanga mwenge tomanyi nti nno andi gwe tonywa mwenge ebbaala omuntu ajja n'anywera wano eccupa 5 ez'omwenge mbw'ogwana ne kutandika obutawooma ebbaala ze zigwesogolera nagamba bwezuula ssaawa 6 omwenge gwawo teguwooma ate wali watuufu n'agende ate nananywa ekika kyekimu naye ng'akyusizza ku kifo katyaka nenva nabo bakola otuka tayimu nga embirizi zaayo teziwooma mu ssaawa eyo nagenda ate walala kubanga era bonna osanga nga eweddewo abantu bali waliwo nno omusajja omusiraamu yanyumiza yavuga abaziisi nga bagenda basaka kuziika ne bamusaba okuyimyako mbe waliwo buca yaŋŋamba nafuna ekizibu kyessirabanga musajja mutabuliki alina ekirevu eki naye buli omuntu yafuuluka ku buca ng'alina omusito ne bayingira baasi kuva emabege n'abantu balina effujjo bannange kuva emabega eri seeka olwo yamuli mu maaso ye nga talina kanyama nga naye aguyina olwo waba agusikaneni yaŋŋamba sisanga akadde kazibu nga kenasanga lunaku olwo siyombe nabo be bakama bange bampangisizza ne mukubazza laga naguma ate n'obuti bamala okulya babusuula omumu alina okujjala tolina kakwatako paka n'otuuka we booleza nefujjo likome fujjo lingi banna oba tuyite Honorable Balamu nakyakiyingiremu balamu yali agamba nti mukono gwa Kafeero nga mbita byakusa mulabi mu luyimba lwa Dipo wano Dipo mwali balamu yazanya Dipo ngera atudde n'omugenzi Kafeero nekyeka bapromota bivula basooka kwagala Katemba abasinga baali bazze kuyimba ne Kayemba Solon alina video yali yani ya message nzalo masake waffe kiri amengu ngazanyanga banyalwa yatunyenye tomanyi nti ako yakayimba uli edobozi kapere twakijjukire nagiraba era namulaba wakizuulira nti okuyimba era ekyalo kyekiri amenvu yakikulaakulanya yalinako ekibiina kya Katemba ebwayise banyumirwanga nga ye director yalina ekibiina kya Katemba ye director kisanga Kampala abaaliwo baalaba bantu nno bayita wala bantu bakoze emirimu otuuka omuntu naggamba emirimu gyakozeeko n'ogamba omuntu w'omulaba nga ali akkanya kati mbadde nzija kumakya nzije mpuli akayimba k'omugenzi Kafeero maye abantu bagamba nnyo nti ndi mukodo naye akayimba kalimu kapaati akanyumidde wano mwatulangira obufuta mwatulumiriza obukodo betuliyamba amagezi wakati omuntu abeera omukodo aba n'amagezi naye naye bakwogera nti sigaba nakuwandiika ku bakulembeze tomanyi tulina kola association mwoli oli muwanika ndi mukodo bakwogera abantu bonna bagamba lwakuba ekizibu kyanawo kyembalinako kiri kimu bwe bagenda okufuna tebampita ate naye nyini akugamba nti oli mukodo bw'omubuuza naye gwe wali ompaddeyo ki ate naye abatakuwanga ate n'abampita abakodo ate ze nalimba wadde lwaki gwe akatono omanyi nti buli muntu ayita munne nti mukodo ye tamuwanga yadde ekintu kati awaani abasinga naye omukodo yaliwa omukodo omukodo kigambo bugambo kye boogera
kyogerwa abasabiriza be bayita abantu abakodo kasaba kusuubiramu okuba nti olabika ozirina n'otaba wagoba mukodo kubanga nane kati nga buno obunafu obulamu bwaffe buno olaba bulina ebizibu. Haji leero alina birthday netukuŋŋaana, oli naye n'akola birthday netukuŋŋaana, nze yange bwetuuka neebaka bwebasi togikola sigikola. Kati bwenkooyera ku yo ne sijja kuyoolimba mukodo wate nze nina obukakafu yange sijja gikola. Singa wagadde waawo. Kati nze bwe buzibu bwokka bwe nnina kyova laba nti nze ndowooza nti okugaba kyova nti nze olaba abaana bakukkubo bwankwatako muwa naye tekinkakatako nti bw'omuwa Katonda akuwa omukisa alina mutumya bwati n'abaako gwanfaananira awo muwa ng'akufaananidde ani tomanya olaba akaana nokama kalyanga akaana kange akongo kakola ki ng'okawa. Nze kasaba ŋŋamba mbu bulina gye bubeera bayiwawo buyiwe eyo bizinensi mbwera mukama waabwe buli kamwasi kajjako tebunnyuka nazo. Oyagala omanya mukama waako bakwateko tojika bye baba bakwatako nga bajja ku kkubo bamaama baafu butuuka mu bisegguusi. Mbuno bulina hawusi gye busuula mbu waliwo n'ababupangisa mpangisayo obwana busatu. Era gwe bizinensi ziri mu ggwanga bizinensi nezitulowooza tezikola okuva ku nnusu 1,000 oli ye n'abana nti yenabba n'obwana bwange 1,000 nga buli kaana kandeetera 3,000 emitwalo 3 asula nago mulimu kyokukola emitwalo 3 mu Uganda era nga guteekamu kapito wa mmeka abange yagula kosite empya abantu bakijoza kacheza ye kosite y'emitwalo nabe mutani wa kafeero ono kaponi ono ow'ebunyolo yagambye bamusonde sente agenda kuwasa nesezi bazibba badde bamusonde endala agula ettaka azimba enju awasi bamuwasize n'omukazi atuuse kyekibi kyosabiriza omuntu kasaala kati abantu ne bannange mutufudde ki bagambe naye nedda kebyana naye kasana oli saawaayo bayibabe okusaba kugenda kwonooneka mu ggwanga naye nodda oyo omusajja w'ettoolo oyo w'ebirevu ye yasalawo ate kulwanagana banne kye bakola bano banne ye bwe bamala okukola ebintu nga wamatuka mu kasonda wawamatuse nga yazze kukola bya bulalu kati balina ze bamwa n'agenda n'azinywa n'atamiira okufaako obufu bagamba yaani bamuyita ani oyo omusajja yamiki waliwo eddala etali lya sento lake tuulako wansi ate bangambe kapuuni yakopye ennyimba yakopye ne gundi oyo yaani oyo omwana wa fono Swazi musajja muveeko ate nepera nti Swazi ate tanaloopako ate nende aŋŋamba yamuloopi Swazi wamma toloopa banoonya kutunda luyimba bali ne baveeko toloopa bamutundirako luyimba gwe toloopa ate baba bakuwayiza vayo mawulire era otegeeze nti sikuyinaako buzibu sinnakuloopako era ne ku poliisi teweetwala fananoonyeza nti yagasse luno n'agatta luno ngamba maama aba yagasse kati yakozeemu olulwe abamuveeko ne Kapuuni alina talenti yesu yati mulokozi ayinza wata talenti agiyina ekyayimba bwebanga bigambo byakyo nebiba si bibye ebiwekete ekiwonnono nebiba si bibye eddoboozi lyalina amanyi okuyimba era asobola okufuna omuntu amuwandiikira oluyimba n'aluyimba bulungi wabanga eddoboozi muyimbi mulungi alina talenti kati kyabulamu kufuna muwandiisi n'ayimbira ddala ekituufu asobola okujjayo ate naye yennyini byeyakoze byeyagasse si bibi nange nawulire nga ependi si ya bulijjo si bibi amanyi naye kati Swazi towaabira musajja muleke muveeko ebintu byakafeera omuntu asobola bikopa era newomukoppako ojjamu erijjako alinganga radio abantu nga bakoppa radio wano ne bamukongokako bantu bakoppa radio paka we muveeko gwe manya babanga kyuma kyamwandu wakale yali muwagizi amuleka ayiye obulamu bw'oba wawaabye gujjeeyo bw'oba tonnawaaba jangu mu kamera otegeeza abantu nti sinnamuwaabirako
Kawai abantu ab'ekyankwanzi babatadde. Bali babakwata. Balabe ku muzeeyi. Bafunye million 2 buli omu agende yeekubeko enfufu atandike n'omulimu. Zimala. Naji Uganda ennaku zino million 2. Omanyi bwe tukyogera omuntu ayinza ogamba tudduwa. Abookya lumonde bookya wammeka. Si bannayuganda lwaki banyooma emirimu? Naye tulina mulimu. Kyogamba babeetisse binnyebwa kuku waliwo yeetisse bya million 2 g'obisitula. Oteesa mu million 2 zikola. Batandikewo akantu nga n'ez'emyoga bwe zibasanga. Golozaayo ki enkoko awayokya za mmeka? Naye enkoko ozitunda. Enkoko buli nkoko ya mitwalo 3 oba 2 kitundu. Buli sigiri 10. Pangisaako ekifo era okola. Tewaliwo bazimbye mu mayumba. Ekitegeeza obuzibu bwaffe kutunuulira mirimu minene. Ate waliwo akola omulimu ng'asi. Kati abo omuntu nga abafumba emmamba abo. Mundeeba luddawa. Nina gwe mmanyi owakupa. Omanyi nti asinga eyaggudde edduuka. Nalaba nga yaggudde we bagirye walungi. Omanyi nti emmamba olw'eggula eyo eya supu. Be bakwata obusowaani. Esowaani gojja esooka. Nabalaba. Bw'olaba Simon ng'omumanyi ng'omugampa eyo ne bwe batajooza. Nange banteere kuno. Abawuulu alina buno obubakuli buno obwaggula obutono obwo. Mubamu ekifi kimu n'akuwulumulira supu. Agenda wali babanga baana ba ssomero n'amuteeramu. N'avaawo n'agende wali owamuwogo. Owamuwogo ate naye aba mulala. N'asanga owakatebe n'amugamba weenyigeemu kawo. Bw'amala okukkuta n'alinnya takisi n'adda. Abantu abali emmamba bakwatagana. Tewali ayombesa munne. Sowaani bazeeyoleza. Kati bazaagalako kiziwooma bwome bwe kino kye bagamba ekyama kizirimu kituufu. Emmamba simanyi naye ndoozi ewooma. Naye bongeze ku sayizi y'ebifi. Bongeze ku sayizi y'ebifi. Bayimanyi gwe togirya omuneebuuzisa nti emmamba ewooma. Eyeekyotera gye saayagala. Emmamba ewooma ate ekintu ekiriibwa abantu nga muli bangi. Olaba emmere y'omukolo. Emmere gy'oli ewaka ne gy'olya ku mukolo eyawukana. Manyi nti ku mukolo oli emmere n'ogiweza. Ewaka n'egaana ate nga gye bafumbye obulungi. Emmere y'ewaka bagifumbye bulungi. Manyi nti ku mukolo weewaliriza. Lwaki muba bangi? Ekintu ky'abangi otwalirizo kigenda. Bwe mutuula ewamu. Era abantu bedda balina ekintu kye bakola nga bakiyita kya bwavu. Ekyokulya ku lusiniya oba ku lujjuliro mwenna. Ku lujjuliro. Olwokuba muli bangi mune wawunzika ng'omuntu olidde. Oba wakale jjajja n'akubegera ku kyo. N'amuteera sayidi ye. Kakanange. Banenga olujjuliro lwannaava n'oluvaako. N'obutenyenyala abaana obutenyenyala bannaabwe. Kiyigiriza abantu okukwata lyo. Omuntu olaba omuntu yamanyira nti bwe babega akamere ke ng'ayingira n'essowaani mu kisenge ne bwakula talya n'abantu. Ogikwatamu n'agizira n'agigamba akomyawo kulya. Gundi ali akutte mu ssowaani ya. Ne mama yakolanga bw'ati. Ewoze kati lya. Baatuterangawo n'ebyendagala bigenda bivaawo. Ewaka ne bagulewo lusaniya. Nga bayiwako entogo ya muwogo. Oluusi amatooke, akatogo k'amatooke. Ne mwetooloola. Wabangako asima ennyo. Asima yakola. Oludda lwe nga lutambula nnyo. Womanya nti oludda lutambula nnyo. Aba yagiyingidde dda. Ajjawo omunwe gumu n'eyiika yonna. Yagisimanga. Mpola mpola. Asima. Banga bana basima amayinja oba omusenyu. Kati yategulanga ettooke eri. Nga lwe mutegera nti omusajja atambudde. Yakolanga. Eya waggulu yagireka. N'asima. Kakati. Mugenda omumanya nti wansi gwe gwalinga gusigadde gugikutte guli. Nago n'agenda n'agutegula. Oludda lwonna ne luyiika eno. N'otegera nti omukulu ono nabadde atambudde bubi. Omutambuze. Atambudde. Atambudde. Kati n'omwana abadde tamanyi kulya yeekoza. Bw'alaba batambula nnyo amanya agenda kusiiba enjala atambula. N'okimanyi nti haji waliwo obulamu omuntu bw'alina oyitamu. Lwakuba nanze bwe nagaana. Kojja wange yinginiya.
ati mbeera musinya 6 akatebe kantabe mugamba njagala kunfunayo site nkole ng'aginfunira we natuuka okukola bampa kalimu kangu nali mpoota akola finishing mu kulya weewaavu obuzibu we bakuba ekidde ku site bakoona ekidde baali bakoona ekidde site yali nnene buli omu asuulawo kyakola n'ogende wali emmere oli nga kyakola ye akwata essefulya y'emmere n'agiteekaawo n'eyemba n'agiteekaawo kati yonna n'obusiru nabo buzibu ng'aliwo avaayo n'akawunga ne babawo n'avaayo n'ebijanjalu nasigala ngifunyizza bwekyo mbuki asobola kulwanira mmere gwani nze kakati ekyo nkireka nenga kale naali akakomanda alikwejo emyaka gye wayinanga lwaki olwanira nedda ngendo otuuka we basula ani bapota tebajja na byakwebakako nalaba baana kunganya buli kipapula kya seminti wabaawo akikola ki kombe akola buliri banga tugenda sula wano nga lumu ziri ezo muli bameka buli omu afuna waakola ki wayingira sebe muzeyi mutyaba yali akyaliwo kati maama naye akyakola ki abazadde bonna bakyaliagamba nagirinnyirawo omutwalo gwange mutabani wa mutyaba omutwalo bagunsanzaka naye ng'omwana agenda mala mulamu omwezi mulamba si mwana kati wali abantu nga bakulu ng'alina n'amaka omutwalo gwe bamuwa n'aweerezaako ettaano eka ye naye bakaano ku kya seminti so abantu bawangaalira mu mbeera zaabwe ez'enjawulo ekintu kyonna katonda bwakusumululangamu ogabukambi alihamudulillah abantu bali bubi baba kati buli kirasi wogenda otandika okwegomba eddako neweerabira wansi gye wava bw'obanga weegomba abantu abakuli waggulu tunula ne kuba osinga tebalina kye bakola katonda ate tebakeera kutuula nabo bakola abantu nabagamba dda abantu banyooma emmoloka ze balina nagamba akamoloka nno akamoloka ki kano akakadde ge bw'ogenda mu lumba ewammwe zipaakinga mmeka nga musuzeewo gweyo gy'onyooma zibaayo mmeka obagenda ku kyalo gye bakuzaala ffe tuli ba mukyalo ziriyo mmeka eba y'amaanyi oba gwoba mu mutima gwo tosiima oba oginyooma lw'abantu b'owangaaliramu gw'alina pikipiki yo y'amaanyi abaziina bameka nga yo naye waliwo essajja akibuuza nga baayawukana mu ndongo gundi yalagawa simanyi akyalina emmoloka ye moloka agitunda kati omuliro alinnya kugwa mu kyoto ekigambo ekyo naganda yonna omusajja oyo wannesijjamusajja ayogera ekiga omuliro asigala kulinnya kugwa mu kyoto ogwe moloka yakuvaako kale alinnya gwa mutwala ate namutunuulira sajja nga biina ebigambo ebiruma embwa kubalayini naye abantu omuntu aba bulungi ngaeta ate omuntu wano ng'avudde mu bwavu ennyo n'atuuka mu serirengerako okuba obulungi wasinga okulabira nga talina wasinga okulowooleza nti talina omuntu ng'ali mu mbeera mbi gojogeze kubanoonya emirimu agane katonda nampa omulimu gwa mitwalo egi nga nzikakkana olugufuna gwegi agane nfuna ogwegi kyokka ne bwatuuka ku mitwalo 10 abayagala 15 nasabako ogenda ku pelolo ya radium mitwalo 10 n'egyo gye baŋŋamba gye batandikirako neŋŋamba nze ne bagimpa egyo nkimala nawayitayo emyezi 3 tefaina bampa omulimu nenyingira ku mitwalo ago era nga nago babagakuwa ne gaggwawo anti emitwalo 5 batoweza ofuna gumu 7 negumenye emitwalo 5 ga 216 wakava ku university gaali mangi nega guya temuli anti kano gomaze okugalabako oyagala ndala kata wowe olagala ndala kyekyo mbadde ngamba abantu nze neewuunya omuntu atta munno olw'ebyenfuna kuba teri bimala
Nekyembuuza omuntu bano abatemu ng'amaze okutta munne olw'essente. Ajja n'akyamaka restaurant n'agamba bampe ekifi ky'enkoko enjala ennuma nnyo tukooye. Waliwo omuntu akulemesa. Bava mu mirimu. Nga baakugambye ojja musanga munyonyo ate abaatuuka emunyonyo kino ne kimugamba ate sooka oddeyokkko. N'omugoberera n'okoowa. Naye omanyi nti baleka balinga ebiso balabanga omuntu attente. Atuuka n'amanyiira. Ngalabanga kirina buzibu. Nano omuntu tamanyiirika. Naye tewali kitasoboka. Bamanyi neewatta. Agamutayimbinga akatayimba mu kawompo aleke kulumwa nnyo. Aleke kulumwa nnyo ng'omusse. Ate munange olaba teri nze nagambako omuntu buli muntu kandidate wa butemi. Ffe twalina omuntu gwe tuwota naye sawuna. Ne bamukwatya mu bubbi bwa pibiki ne bamuttaawo. Moloka zaagenda awo okuziika Costa nga nnya. Toziike kunze okukola kutya kati bwe ntuukayo mbagambe nzize kuziika eyakoze ati. Munywanyi. Ate nga naye abadde alijja abantu emigwa mu bulago. Sisobola gendayo. Ne bw'oba mwana wange. Nze kazibu. Ngobadde otta banno. Otta abantu. Mbunenja nenziika. Nze nyinza okunona omufu mu ggwanika ng'obadde mutemu. Mbune mutwala ku kijja kya jjajjange kyeyuna Lamanzaani. Tamuliraana. Ntwala ku lusalosalo. Simunona. Banninda ku ggwanika emulago paka lwe bakoowa. Kalolo n'atuuka atya ku kijja. Ate n'abajja ewaka okunkubagiza basanga tuli mu mirimu gyaffe. Bayinza n'okusanga wasibe. Weefuna mulira anyumya emboozi y'ono omwana eyayagala omukazi omukadde omuzungu. Ono simanya n'oyoga yafa. Yafa. Naye enziika ye. Bayinza bamuziika ssaawa nga 2 za kiro. Embugo zaali zibuse. Ne yali musiramu ye Azizi. Famire endowooza yagabwe kasajja omubiri mu ddwaliro bweti kikumuleeta waka. Ntekimanya mu mateeka okuziika. Ne bamuziika ne bagenda ne bakola ebyabwe. Naye ye baali bamuvunaana kikwagala mukadde. Andowooza yakola bingi. Wenna ateekateeka okuzimba obanga sayiti yo yaziŋŋama totaataagana abakugu baabano Alihira Holdings Limited kikyokuddamu kyo tuzimba amayumba n'ebizimbe ebya buli kika kw'ossa n'okkuba plan tusiba tiles okola plumbing work compound designing painting ne construction finishing omulala yenna ekyenjawulo mu byonna tuzimba kabuyonjo ez'ekika kya biodigester septic tank ng'eno tewunya tejjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ate ku ssente ezisoboka oli w'amaka ab'amasomero hotelo amasinzizo n'ebifo ebirala mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe Alihira Holdings Limited tukola ne land surveying oyagala kupunta ttaka lyo twesige tojja kwejjusa tusangibwa Kampala ku kizimbe kya Grand Imperial Mall ku Colville Street essimu 0701 766 992 oba ku 0702 04 543 oba ku 0789 224 230. Teyamwocha. Yayokya future ye. Batugamba ngo mbatwa ku luboocha. Oza kyekyo yamwocha. Njogera nkyamu. Wagezaako. Abavubuka b'e Kampala bajja kugamba olimba. Bageze sadda. Naye abaana wano e Kampala abaana balina llo. Omanyi nti abaana abo tebakoma eno Kampala. N'akwata omukazi asinga nnyina obukulu n'ajja mumwanjulira mu kyalo maama. Nonno muwalawo n'obuuza aliwa muwala wa naye no n'afukamira mu magulu wakati ng'amagulu gamuluma. N'akikijja maama asanyuza okulaba. Yennyini omukazi gw'oleese asinga maama w'obukulu. Abazadde bala. Naye nze olunkulu lugenda kunkuumira mu bwavu. Tojja kikola. Kati Saimo ofunayo ekyensanvu. Ekisooka kisobola kuva mu kifo. Kisobola kuva mu kifo. Ate balina olugezigezi. Ne baba agenda kufuuyisa agenda kutte ku mukono eno bw'asimba akago.
ena kutati mutudde mu hoteli abantu bana bakwa mu restaurant bagalo bategeze nti obasenga obani bajja ne bill kwasa baby n'ogamba maama anyanjuddeyo nfudde kwasa omwami wange kyokka nno zaba eno bill kyabaga kwasa omwami wange sente yazikuwanga mujja azikwasa mbu bwe mutuuka erimbu nno ozimbe akati neddakale bwe bina tubimaliriza obadde successful omwambudde batabani bwe bajja myaka gyo baba kusinga n'emyaka mbwe abagamba olaba abo abaana nadde abo abaana basomyeko abali mu maka amalungi baagala nnyo ekisanyusa mukadde waabwe bakoleka ne bakulabanga ekyongera obulamu ku maama waabwe ekisooka nze ekindi mu bwongo nti wabeera mu kisengere batabani bali mukungeya baba bali mukungeya abaana bo batuula bokka baga walino yali wakankuddewa bwato siwe yali ne James ne maama naye asomba maama namala okugeya n'abaana n'ateekako ne feesi ey'okuzanya obeera oli alyako n'amala dali asinga kugeya ng'ali ne banne olaba baganda be oba bannyina nga bakyadde ng'ali nabo nenawe olera tewaleese kato nnyo nange tukole ki n'abakulu baba n'ebizibu olina ebizibu byate naye aleeta ebibye obeerabeerako n'oyo towulirako audio note ya omutabuzi w'ebizigo omu yali ageyo omuyimbi tikasumbusa kange ndyako mpolampola namuwulira abalenzi atandise nabayita sumbusa nyinanga busatu kati kano tusazidde bannaye n'abalenzi bali ku bibuga wano omanyi ti waliwo abalenzi abali mu bibuga gwe mulimu gwe bwe bamugoba n'agamba ne bamubuuza naku zona tokyalabika ngoloba akamugobeewo omukazi siteredda nti siina mulimu andi gwe gubo era banne ne bamugamba katumage ofuna ekyokukola era oluusi ne bamuyitira yaawo atalina bulungi manyi kyawo kalulu kerosi naye kuba chairman sente zebateekamu kalulu nga nnyingi babulooka nti bebesimbyewo bokka ogenda kumpulirira Uganda yonna babulooka baagala sitampu kino kyetugenda mukita babulooka baagala sitampu zonna zitwala ezerosiwa era bataddemu sente ze gwegenda buli kyalo ng'obuuza nti akola mulimu bajja bulooka nze olwo nabe yabadde ayagala bwa kansala bwerosi 5 ebipande kasa baagaana omulonda kali yatimbye ayagala bwerosi 1 no ekirooto kyange kuba MP naye yagenze kwerosi 1 kati babulooka bonna baagala sitampu nga bebasula nazo ate bebatunda ettaka olaba badde ali basi ekya oluzuukuka n'ekiro ku ttala bigenda kumulisa tooki bane babulooka beesimbyewo era ensi yeraliikirire ate tetugenda kulonda kati nze nakyamaani obulungi kyokka kyalina n'endagaano zange atannamaliriza ne togenda kulonda sewandiisa nze newandiisa naye sigenda kulonda naye nandigenze nemuwa newandiisa nesinza genda mu layini abantu bonna beesimbyewo batuuze sigana bala kulonda yakyova abavubuka bagenda kuyisaamu abantu bangi abantu abakulu tutya nnyo tulina okulowooza okunogamu banada batya kati ebivubuka bigenda kukeera ku makya anti byo byana bito naye bajja bikuba abakulu be basobola okuyamba akalulu ako okubeera legiti teriyo poliisi namagye gasobola kukuuma Uganda yonna ebyalo mitwalo 7 abasirikale babatwalira bali mitwalo 9 eza buli wamu baweerezaayo omu kati omuntu omu asobola okukuba ekyalo sebe gye emitwalo tulina otuteekako abalizaavu awo gyose babaleese singa babawo abeekalakaasa era abantu bonna bwe bamulonda mwewale nnyo obuvuyo kubanga akalulu bwe kayiika ne bakateeka ku lunaku olulala kagenda kuba kabi nnyo
kubanga ababitundu byonna ebiraba bazikomyewo mubaleke buli watu babenga balonda. Nenze nabadde ndowooza mu bulungi akalulu k'ebyeka LC tekandibadde mu bibiina. Noloza abantu babiriko. Kati ebibiina bye bikyasinze okutabula akalulu k'e Uganda. Era bye birondesa omuntu atali mutuufu. Onaganze nonda wakino kubanga ye waffe. Bandi tuyambye LC eno ebibiina byaffe tubyagala nnyo naye wano ku LC ne bivaawo. Kubanga ebibiina bye bisinze actually ne mu local government ebibiina byandivuddewo. Ebintu bye twasanze Balamu byasiŋŋaanye bivudde ku bibiina. Abantu abasinga okutukuba emiggo mu kalulu baali bataasa egyo mirimu Balamu gy'atandise okubagobako. Ate emirimu gya Balamu ekigendwa kikyagaanye okutuukirira. Neera kale Ati kinnatuuka ekikwasa yinginiya wa district si yaba yalya ssente obuyinza tabuyina. ate Jallonkome yalya Bakyagaanye kyokka bagaanye batwala Kasenyi. Kasenyi waliyo Bavube nyanja kubanga bakyagaanye okuvaamu amazima ageetaagibwa kubanga ekikwasa ono yinginiya ayogere yazitwala kubanga bayinginiya bino byosanganga toys nankani ebizimbe by'amasomo byatisenga bipya sente zasayiningira size zimuweebwa. gwe toyi tewagiraba toyi eriko $7.5 naye eyakola agamba nako ya $7,000,000 ayinza obba yalyako nene mwe yalyako ate nakuze yalyako ate ne bwongerako 0 ate nga yasayiningira ziri kuba botasayininga omulimu tebakuwa. Kati kitegeera n'okola omulimu gwa ssente ntono ng'oli ali era gufudde bayinginiya nti babi ne zino enguudo bagasima bayo sentimita bayina babbayo ba sentimita obugazi bw'oluguudo oba si weggulu. Nagenda ngabba ekyo nokimanyi nina kyentegedde nti lulinga bakola ekkubo ne banyiga ne bayiwako kolas. Abasajja kati nalaba bali mu kukola ekkubo ly'essente basooka ne bayiwako leeya nga abayiwa enkokoto mama ne baleeta kolas leeya endala mama ne baleeta kolas leeya ey'okubiri badde sikirangako mu kukola makulu anti kati bakambwe kati mukulu mukambwe. Nenze nali njagala awo abasimba ennyo amakanda ate njagala omukulu atambule n'ensuuluulu eno amini batugambe akagame avuga bwagamba stop n'agijjayo mu bootu mpa ensuuluulu yange kaseyingira ti ayagala agikubeke wake muliro agambe olwo lulungi. Nedda bannayuganda obubbi bususse ate tubalunze nnyo. Gavumenti erunza ababbi ne bawera. Nze wakiri nkiwagira njagala buli kyatukuba ku miggo mu kalulu nga kyagala kutaasa kifo kyakyo kiriyeko ku nfuufu. Olaba ebizibu ebyali mu kalulu ebisinga. Era Honorable Balamu genda mu maaso ate nze mmanyi tebajja mumukwatako watudde wagumu. Anti Balamu tewali alina mutiisatiisa. Nolaba omuntu ng'akuba banne naye ng'ekikyafiirawo gavumenti. Olaba bye bawooza nti nno waliwo amasomero ga private agasasuza fees. Tiri gwe Simon Montegera waliyo headmaster alina obuyinza okukikola. Mbasomero ddamanga na diiru eyo. Lwakuba nekyo ate kiri twikemu Haji. Twagala mutuukako. Waliwo ekintu kya PTA kye bakkiriziganyaako. Eza PTA endala zino buugi buki siba ssente z'obuzimbi buba busente butini. Ani zigera okugattanga ziri mitwalo nga 6. Ezo ntuufu. Ani kati ekizibu wekigira kiri kino. Gozaalya ki atosobola kuwaayo 6? Waliwo eyazaala abangi 6 mutono ku ggwe. Waliwo ayina abangi abaana 15 ate nga tolina 6. 6 agenda okuba nga ayingidde. Kati wakyakola nnyo Sako. Kati abe basinga okuwandiika mu baluwa awo. Naye abantu abo nga talina byakola bingi buli kaseera babeera mu kibiina kya Sako. Bayina ne bakola Sako. Sako tagivaamu. Buli kaseera yabeera mbiira bya bwegasi. Naye nga yo Honorable Balamu amanyi aleese mangi. Waliyo kye baagala. Nze mu ndowooza yange waliwo okukwata bano bayingini balina be baagala okutuukako. Naye abantu babuuza babikoze banaamalako nabyo.
bayingini anti kati ekidda balina kutandika okutyokola emirimu nekirungi bagana emirimu nabalinga tya nende banneffe ababba okulyako akayawulo kyandibaddeawo bannaye ensi yonna bwetambula abantu babbi nimwe ate kati ku butikadde 7 mu 5 wakootya muno 7 bannange gwe n'olya 6 mu 8 okimanyi nti ekyo kikyanemesiza ssente ezimu ziri ze bagamba anayenza saagala kunkozesa nnyo haja nga ku lupapula kuliko obukadde 5 obwange nompa obukadde 15 ate ne baga sayininga twagala nedda bannaya kanfe ng'omu mbw ate tolina bobakwata mbw ekisookera ddala bw'oba ogenda batwala ezaabwe toteeka ku akawunti bakakasa bulungi nti omuntu gwe batumye tewali kamera ate ziri wazisayininga mbw ate n'ogeza obuzaabuzaamu ng'ogenze n'esawo ya ssente mu banka ovuddeyo kwaki bagawo kakasenti gozijjeeko mba omunwe tebagala obuzabuzamu dakiika ezi tulira ddala nga kukozesa muno n'ekiwato kyennyini kinene nakyo kinene obukadde 7 omuntu kale bw'aba mubbi nyabbeko obukadde 10 obukadde 5 neetetenkanye kale gwe twala 2 nabo bungi ali nabo bungi ku mulimu osanga omusajja mu gavumenti nga omusala gwe gwa miliyoni ezi ne bagamba ennyumba gy'ayina emuyenga eriko ne swimming pool waggulu n'omugamba bututemeretemere taata wakakolera emyaka 7 oyina abaana abewaka n'abebweru ate ne mu kampani oyinamu obukyala okadde busalo kisiza bunaku okola emitwalo 10 emmoloka gyavuga ingini etuddemu kakaaga sisi abasajja abo bannange naye gwe okimanyi nti awo kati balamu alina ekintu kyagenda okukola abantu waliwo mukama wange yava ku mulimu yali yagula emmotoka nnene sisi 10,000 ezo n'avuga kaadi emyaka 10 n'ekyo lwava ku mulimu lwamanya nti emmotoka ye bulijjo enywa bo tebakimanyi nako akubawo kabina naga juza nga tumaliriza ensonga za Honorable Muwanga Kivumbi buli lunaku batujuliza muddenca alinga muddenca oyagala zoogerako kwaze eziri zigenda mu maaso fe twabasiriikirira mpozi mwe mukyabiriko twabasiriikira abantu balina obuyinza basobola okukola buli kyebala ne wano tuliwo lwa kisa kya Katonda kati tutambula kati mu nsi muno tutambula nga boolaba ente ente erina kweyagala nga nto kaseevubuka be buli kaseera bagipulaningira gyesala ekoze neekifuba yayeroza bajagala nakubako nyama nno musava kasasa amasavu deka buli bw'obyogerako nze ndaba osaka masavu Honorable Muwanga tumuteeka mu ssaala n'abalala kuwano gwe bakakwata waliyo Salongo Lukwago waliyo Mufumbiro waliyo Baidi Mutwe bangi bamachete akwanti abo bo tumanyi ne we bali ekirungi waliyo Mugonda era yakoza waliyo Kanokiza Besigye bangi kakati fababeera ku musalo tubeera mu dduwa agonze emitima gy'abakama baffe bannanga balina obuyinza mu mutima okukkiriza nti n'abo bantu ng'abalala balina omusaayi era balumwa balina ne family kino kinyuma nnyo family omuntu n'amanya nti oli ali wali kati Dr. Kiza Besigye omulabo eyakedde ku makya okwagala omulaba yamulabye naddeyo babyajja ebikaabya naye nga yamulabyeko naye wamuwanga tamanyi byebyo nno naye twesabire
tulabe gye kisobola okuwuga. Ye kyalopu kyakomye wakati. Bago Namala yafuna bagita leave of parliament. Ali mu ditetenkanya. Yibane Ssenyonyi wamulabye nga asinkanya president. Yali talina kyakkola. Kuba kyekiti mwatudde. Nenza I like his composure. Buli omu n'asigala mu ekitiibwa ky'omukulembeze akimuwadde naye n'asigala ku sayidi y'oluduma ya gavumenti. Kirino aba iPod abansesa. Mama Honorable Mao yasinga obyogerako. Twagala tukole omukolo munene kololo leader of opposition ojje kakati Secretary General wa NUP Simaya bakulembeze mwenna ne president namuwandikidde abeewo Honorable Mao bajja kubaawo. Ye Honorable Mao lwakyagala okunafuya president. Lwaki odya n'olowoozesa abantu nti omuntu okusinkana president kwegamba oli mukula mubi nnyo. Oyakiteekawo nti omuntu amusinkana akyayibwa. Lwaki okirangirira nnyo? Mu ngeri gy'akizimbamu ayagala okulaga alina okubaawo. Kive. Olera n'ekyaki njagala okubuuza nja kibuuza muganda wange Honorable Munyagwa. Honorable Munyagwa abedde ku social media ebbanga ddene ng'agamba nti essimu eyaleetera Kano Kizza Besigye emitawaana gyonna ndowooza ne wali okiwuliddeko baagibbira ku Nuupu. Kale tukkiriza baagibbira ku Nuupu. Honorable Munyagwa naawe nja kukubuuza oli mukakasa nti ebyakwasa Kano Kizza Besigye mu ssimu byalimu? Oli mumulumiriza? Kale tukkiriza yabbibwawa ku Nuupu. Ebyamukwasa naawe kwegata oli mumulumiza nti byalimu. Kubanga Dr. Kizza yabagamba bamupaatirako bipaati. Ate gwe ogamba essimu baagibbira ku Nuupu eyamuleeta ebizibu mwalimu ki gwe kyo? Honorable Munyagwa kitubuulire. Ate nga Honorable Munyagwa mu bantu abagezi tomubuusabuusanga. Ate naye akakasi mu bantu baawe ekitiibwa wannyo Dr. Kizza Besigye ekitiibwa. Kati kye mubuuza yajja nnyonnyole mu ssimu eyo gye babba gyaga gye babbira ku Nuupu neemuleetera ebizibu mwalimu ki? Kati nze yino eyange ababbi bagibba ne bagitwala poliisi erimu ki? Kyogaa nti Munyagwa bayegasse kubalumiriza Besigye. Nze kye mubuuza kyokka ekyo bansubira kusimu isuula nti muwaayirize ebbanga lyonna abadde akikola ki? Kadde akyogera ku TV etaliimu oba social media zino platform si mulundi gumu ng'alumiriza nti essimu ya Kano Kizza Besigye yamuleeta emitawaana yabbibwawa ku Nuupu. ate ng'oli mukwano gwe mukamaawe kati essimu yo tukkiriza kale we baagibbira yalimu ki? Ekyo kyagamba. Oba ye kyayagala okutunda nti abaana ba NUP babbi nga ye kyayagala okutundako. Ffenaffe kale tukikkiriza yalimu ki? Kale bali tukkiriza kale we yabbibwa. Naye ekika ky'ebyobufuzi kubanze bookera n'ogamba nti essimu eyaleetedde Sayima ebizibu Kapo yagibbye. Kitegeeza ebizibu bino byewafunye mu ssimu byabaddemu. Abono be bayogerako aboonoonye ebyobufuzi bye Uganda bakyakayiga. Badde babyogerako bakagezi mmanyo b'ebyobufuzi wano abagundiivu. Ndowooza kati bali mu nkiiko bali mu bitereezi. Nga sibalaba mu galuka LC5 LC1 nga sina we mbalaba. Bwe pulaningira mu kyama. Naye Uganda eno nga tendondooza muntu haji. Abasajja baawaananga munnabyabufuzi n'ogamba ekyamazima no ye musajja ye mutuufu. Kati gomanya be LC1 DF beegenda okuleeta obungi. Anyway simanyi. Abateeketeeke b'oku kyalo. Mbaza atembeeta ekintu nga naawe nnyini atannakiyingiramu baba balugumu. Ate nga balina bayingirawo abateeketeeke basooka kubagisa kawolotaali. Aba baakaagala dda.
Omukulu bati badajja tebakasimbawo. Okumanyi omwana mayo anasonye omuyita omwana kuba muto wange. Omanyi omwana oyo Kyagulanyi yawozza abantu ensobi. Buli kye baavumiriranga eri simanya bwe bajja. Omwana najja ffenna ne tuyimuka. Nagenda owa buli muntu akola ekibiina kye ekibaayo. Buli mukulembeze wa Secretariat yeesimbyewo. Bonna beesimbawo. Eggaali bwe baalaba nga omukulu wabajja bafutu soja bakwata emikono ne basiba bati ne bakola olukuubo ngenda okulaba buli akola ekibiina kyekyo ne ngamba ne bambi kye baakolayo ekyabwe ekipya kye nayagala masaati agalinga aga Mugabe. ne gwe baalagawa Uganda eno Honorable Obedi Bwanika mwe bamawulire mumunoonyeeko mwali aweereza ate yabeeranga nnyawe waffaawo. naye nze olaba oyo mabega kawola omuzimu gw'okwesimba oyo gwajja naye ne ŋŋamba nkuguli abalonzi bantu babi. Manyi abantu abalonzi oba bazibu. Honorable Bedi weringa yogera. Nze bakama bange bali kimanya kabonera. Mwabavuma ku social media ogenda oya wennansana bakama bange si kibiina kya Nuupu simumpanga ku mulimu abampa omulimu. Bakama abe ne bayimuka. Ab'ekimanya baamubonekera. Ebintu bino bizibu. Naye ate mubonna abo abasajja obalaba tebalina buzibu. Omusajja alina obuzibu eyeerigisa obumanyi bamuyita yani mbwatekama. Bannayo ow'entebe yalagawa gwe Ssaalongo mbwatekamwa Ssaalongo omanyi Muganda bulungi ffe tuli Baganda Muganda mbwatekamwa Muganda mulungi agumidde kati Omuganda omulungi nga yakugumidde n'ennyindo ye nnene gyakuyingira abannange mbwatekamwa nga akuvuma yagamba abo abaana bakyawe bakize tubawabule weyafuna obulubina we bali kuwabula namulaba ku TikTok nga yava ku nsi kati akola challenge obuyimba butuulamu naye mubonna omuntu ali ogwo eyaleeta obuzibu by'obufuzi bya wano ebyobufuzi bya wano gye buva ne buvudde baddengamu okunyoomagana era ni Dr. Kiza Besigye oyo mulaba mulimu abaddipi abatamukkiririzaamu naye nga bakizuula mangu nti amaanyi yagakola ki yagalina naye wakati awo wali abagamba nti nze mbisobola mwe munyenye. Naye omanyi nti ebyobufuzi ate bennyini batugamba nti ebyobufuzi namba so bagamba ate bajja ne bagaana ow'ennamba ne balegamba nti byamagezi gokka. Anko Mukaaku Mabike yankubirako mwami Mabike yankubirako mu campaign ngende muyimbire ne sente no yali azimpa yamugamba omanyi yalina abapoling agent nemubuuzaawo siwe wali mu lya nnyama nga sijja kujja President is man aleka sijja kujja naye ng'okimanyi nti Mabike ye yaleetera gundi olulangirirwa mu lya nnyama anti omuvubuka w'ekatwe kasaatunula wati nga Mabike talinawo baagenti n'ettaafu biye n'ateekawo ababe wangi baliwo kasaba atula mu boxi nga buli babala mulya nnyama bagenda kwebaka owa Mabike nga yo waali ng'owamulya nnyama waali Mabike talina ttaafu bi talina kati kano bano buli bwe baleetanga enduumuule noweni ali musi yali owokubiri yagezaako bambi ne biganda ndowooza bagezaawo baganda ne bususse bwali tebususse
oyo mulya nnyama mulaba muyayo wekatwe yayo wekatwe andi bikira akalulu street actually abantu abamu ekyatumye okuyiga mu kalulu buli candidate yandibadde nga ne bakandidate ababe abalala abo mu kalulu yagamba mbuno babbanga dyala fomu nga buli ayinga ebyaze byefuula ebyazo bino tuzambu yaleeta ekibasa akijjudde ze yeesimbirawo kuwa meeya bwe baziwakuba bagamba oyo ayingire tumaze omumwaza agenda mukijja olwatuuka dyala fomu ze omusajja yabayiseeka so ne kati eryogwanga kyerimba dyala fomu owalaba Zahara naye nno yakomayo oyo omuwala andi Zahara baali bamuyitako buyisi bakasize baali banonye naye ng'amuyitako afaanana nga ayagala DRFO yasooka n'akuba omulanga n'omusajja yatya waba yali mubbi yatya nti uyo ono ategedde atya nga sinakagwa Zahara wali ono honorable owaffe ow'ekawempe nalukoola naye nze naye saa kukikonfide obinota n'obulukenda twala ebintu mukalulu kano haji owakenda kibannaye honorable Nambi yalagawa alera kano lopate yalopa aka she was disappointed ndowooza taata Kigongo yamugamba naye omuntu gwe tetaaga okulaba kuba mita Hasacha eyalangirira Nalukoola ono yadduka mu motoka yalangirira nayingiremu emotoka yasimbula emisinde basooka muwerekereza ebigambo gusajja gw'ogubbi naye nga ddala ddala yakola bituufu tebaddamu mwogerako kigambo n'ekimu paka kati naye omusajja eyali omukambwe yali Masaka awo eyalangirangirye e Masaka eyaddamu okubala owa Namere si mukambwe omukambwe yali Wakiso wabula owaluko gavumenti wonna oyo yeetaaga okusimba ekipande nga oba oyingira Wakiso wano bagambye welcome to Wakiso nga kuliko ekipande kye ng'ayimiridde baayita Busiro South Constituency jukira goba wamaze ddo balansinga ng'omanyi okola ki owangudde Charles Matovu yali awenyegerana agenda okulaba wali wajja emisinde ayagala okuwanyisawo waliwo abaana baba smart bakubye amatishaati ebikalu bati balina mask tolina gy'olaga kyekyo obudodi obuwulira eyero si wano naye nti bagula n'abayimbi oyo gye nagenza okuyimba nga tulira abayimbi 6 n'ebyuma sawundi ey'amaanyi ne kati ab'emunyonyi bagenda tunda kindabanga ebibanja ebitunde byonna ettaka teriggwayo ne mu paaka bakyatunda salimu buli bantu tolina bwezi sente buli wantu batundawo kyogamba musofuna mu 5 ku 10 muno buli wantu watundwa olina sente tukuzigirire etunudde mu paaka njagala kumbi ne State House weziri Uganda yonna buli wantu batundawo sente zo batolina omwana yagamba buli wamu watundwa buli wantu gwe atalina sente zigulawo essebo ebowooza banne ettaka liwedde nga liweddewa buli wantu batundawo kololo wonna weziri naye gwe oyita mulaba bonna wonna wabaamalawo dda awe wali kololo ne woba oyagala wakulimira era lumu omusajja ajja kujja bano abafuna sente zaabwe ezitalina mbalirira agule kola oyikaze tanasimbe mumwanyi ate nze kuno abantu bebakola ebyaffe njagala omwakikola aganze nnima kololo kyokola oligula n'oliteekako ekikomera anti asobola amayumba gonna n'agasenda kati singa wafiiridde omusi teyalagala kulima ey'ennimiro ntono nossaako ekikomera booti ng'emmwanyi ate ziriko amatala gakubye muli gati nosooka olimemu liizo yomba bantu gwe balina sente akawakaba kamanyiiro tebakulimbanga nti ettaka lyago buli wantu batundawo sente zo batolina Kashezaalo chairman agamba nti kati eno Munyonyi naye tumanyi chairman we Munyonyi watunda plot emu mu myaka 5 egy'ekisanja emala gyemumala emala siba 10% baibe obandi aba ebitali mu constitution nende abibateerawo ebyo ate tunanga akuteerako omukono ate chairman bawo obuyiza bungi manyi nti yalonda akakiiko okujjako n'abakyala yekka gwatalonda nanze ngenda kukosebwa nnyo kubamba yisa bubi
bonna bammanja abaki bachairman tobawa bammanja kuzenino bba wakomba wako kitundu ogambe ngenda zirete olwe namayumbe ya manja akoyo mukadde ya mukwasaganya ya manja ejembeera manja okuva lwe wagenda n'ozima n'ogenda kuyingira abakyakubanja kali kyamani omugamba kandozo osaba aveeko anti omupyanza anti ebbanja liba lifudde nedda sebo omupyanza ogamaze sibimanyi njagala gwe nemanyiridde mbadde mayo osaba aveeko simanyi nakumanya kale byebyo nno bannaye mwere kubanga ate mutulabye katubaagaliza ate obudde obulungi mbeere bulungi mweraba